Okusinziira kwa lipoota eyafulumizibwa ekitongole kya poliisi omwaka oguwedde yalaga nti baafuna emisango 95 egyawaabwa eggwanga lyonna egyekuusa ku kutwalira amateeka mu ngalo abantu bangi ne bafiirwa obulamu bwabwe. Bangi ku bantu abattibwa mu mbeera eno bali bateeberezebwa okubeera ababbi abalogo ate abalala ne battibwa olw'okutta bannaabwe. Ku nkomerero ya ssabbiiti eno waliwo ne munnabyamizannyo gwe baamizizza omusu mu mbeera bw'eti ey'okutwalira amateeka mu ngalo. Twogeddeko n'abamu ku bannansi ne batubuulira bo kye balowooza ekiviirako abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Bw'atwala omusango ku poliisi neba nga ate emuzza mu mbeera ey'okumubuuza ate kyekiri awo bakiri kino nga bamubuuzabuuza ebibuuzo ng'ate gwe babbyeko ekintu. Bwadde olulala n'alaba gwe babbye yeegatta bamu ku abo. Okusinziira ku bakugu mu mbeera z'abantu, poliisi tekoze kimala okumanyisa abantu naddala bannansi ku bulabe obuli mu kutwalira amateeka mu ngalo. Baali badde batwala obuvunaanyizibwa ne babaako ne bawabula abantu ng'ekiriwa nti katugeze bw'obanga Stephen omusuubiriza nti alina omusango gw'azizza tomukuba totwalira amateeka mu ngalo kuba naawe ate awo oba oli kuzza musango. Stephen Kalaali omukugu mu mbeera z'abantu era munnamateeka annyonnyola nti ensonga ya kkooti ezimu n'ebitongole ebikola ogw'okunoonyereza ku buzzi bw'emisango kika kino okugikandaaliriza kimalamu abantu essuubi okufuna obwenkanya bo ne basalawo okutwalira amateeka mu ngalo. Kati emisango egimu nga nja kuwa ekyokulabirako oli yabbye enkoko. Mu butuufu tetuganye omulamuzi olina obudde bwo osaana okuweebwa ekitiibwa mu byokola naye obujulizi nga we buli ono abantu abamuleese mu kkooti abamujulirako we bali lwaki oba towulira musango ogwo mu bwangu nnyo osobole okuba nti owa obwenkanya either enkoko ng'eyo gye yabbye bw'aba akkiriza nti ajja gisasula asasulemu endala oba si kyo agende akole obusibe bwe. N'ensonga y'abantu okujja obwesige mu kitongole kya poliisi nga bwe batwalayo omuzzi w'emisango ng'ayimbulwa nakyo kyongedde embeera eno. Tumukutabye essimu ate bw'agenze n'Ivan gwe bateese munda yavuddeyo so community ebeere ng'eri hash gyendi nti wenkomerawo bagamba oyo muzzi wa misango lukulwe katumwekolereko tumukute n'embuzi yaffe katumuttirewo kuba poliisi ejja mmuta. Ye abaffe abantu bamanyi emisango egivunaanibwa omuntu abeera atwalidde amateeka mu ngalo. Kati kisinziira wemba mutwalidde amateeka mu ngalo kiki ekivuddemu. Bw'ozita bajja kutwala for murder. Penal code yaffe eri clear mu buwaayiro 198 n'obulala nti bw'obanga ossa omuntu nga toyina buvunaanyizibwa obanga tokkirizibwa mu mateeka ojja kusalibwa omusango gwa kuteekebwa ku kalabba. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke asambazza ebigambibwa nti abantu bajja obwesige mu poliisi nga kye kibaviirako okutwalira amateeka mu ngalo. Ekyo ekintu ekyogamba nti abantu tubalekula bondi eri mu mateeka naye bondi waliwo abamu betuma waliwo n'abalala betugiwa. Waliwo olusi bwe wabeerawo embeera ng'omuntu alina okufuna bondi kubanga yeetaagisa. So kyetwagala okugamba nti abantu balime okwekwasa institutions okwekwasa obutamanya okutwalira amateeka mu ngalo. Lusoke agamba nti nga bayita mu nkuŋŋaana ze bakuba ku byalo bafubye okusomesa abantu obulabe obuli mu kutwalira amateeka mu ngalo kw'ossa n'emisango emirala. Buli region eyo ebeera ne community engagements. Twogera n'abantu ku ZTV, twogera n'abantu ku radio stations, tugenda ne mu byalo nga tukozesa ba community liaison officers baffe. Mu bintu bye tusinga okwogerako kwe kuli n'ekigambo ekikwatagana ne mob justice. Nti kyokka ekisinza okubasoomooza ku misango kikula kino ebiseera ebisinga abantu bagenda okuyita poliisi nga bamaze okutta munnaabwe nga n'obujulizi bwonna busaanyeewo. Kale ne kibabeerera kizibu okuvunaana ababeera batwalidde amateeka mu ngalo. Waliwo olusi bwe tuba ne mob justice ng'ekiro abantu ne batta omuntu we bateebereza okuba omubbi bwe bamala okuvaawo nga bamanyi nti siini kati bagivuddeko then ne batukubira. Afande mujje mukime omuntu wammwe wano tugenda okujja toyina wootandikira
unless ng'ofunyeeyo chance omuntu omuzira kisa n'ababuulira ba suspects. Wadde nga bino byonna byogeddwa, osaanye okimanyi nti okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawaayiro 21, ddembe lya buli muntu okubeera ku nsi, ekikugira ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo, wadde ng'omuntu aba akusobezzaako alina okutwalibwa mu b'obuyinza be babeera bamulamula ng'amateeka bwe galagira. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.